Chibaita gwanga muje Dr. Jose Chameleone yayina ensonga ezasobola okubate nga zatambula zitatambula bulungi obwayitamu obwo kati omukulu gwe bayita Pallaso nga bamanyi nti Pallaso ennaku zino ali mu kweteekerateekera ekivulu kye kyagwa mukaaga naye akadde kano tetuli mu gwa kusatu ekivulu kye kyanga 9 omwezi ogw'omukaaga ekitegeeza asigazaayo emyezi ng'ebiri kati amawulire agatandise bw'ati omukulu Pallaso ono ayogedde ku nsonga ku kiri ekifaananyi kye mwalaba Weasel ne Chameleone we bali ku stage ya gwanga muje kati nno Pallaso ye ayina bw'asobodde okuba ate ng'agamba nti guno just mukwano nga omanyi nti baluganda byonna y'ensonga eyo ye atandise bw'ati nga twetekkera ekivulu kye eky'ogw'omukaaga Pallaso agamba ati ye ku nsonga zino bwe kituuka ku muganda wo so many things can be done out of excitement. Joseph yali verse eri mu Genesis chapter 45 verse 15 and he kissed all his brothers and wept on them, and afterwards his brothers talked with him. Genesis 45. Then Joseph kissed each one of his brothers and wept over them, and after that they began talking freely with him. So verse eyo nze ng'omusajja omukkiriza bingi bisoboka naddala ng'oli muganda wo omukwano gw'omusaayi bannange olaba abantu bayonka bberere erimu olaba abalongo kati omulongo bw'abeera ne mulongo munne nga bali mu lubuto beekutte nga bwe tetuboogerera katonda abasindika akabonero kyako ye mukulu oyo gwe bayita Pallaso ng'ayogera ku nsonga za muganda we mukulu we Chameleone ne Weasel agamba ku nsonga zino ye ayina bw'azoogeddeko ulira kyanjagala oleeteyo akalombolombo aka Buganda akagaana omuganda omusajja okujaguza ne muganda we nga bwayagala tekaliyo. Actually ebintu ebyo muganda ebya kisi byava na Bulaaya. Mu Buganda tewali kisi za kajja za mulembe guno naye bazivunula nakugamba osobola otuuka China baali babaddeyoko okukkiriza bakkiriza bwe bati oli ajja kugamba ojja mugamba mpite wanaakola nti ogenda kuba essasi kubanga agaanye. So ebintu ebimu tumixize cultures ez'enjawulo naye bannange ffe ng'abantu abafiirwa muto waffe abantu abakulidde mu nnaku ey'enjawulo abantu abakoze ekintu kyaffe abooluganda batemagana abooluganda bakubagana wano bulijjo ne batemagana naye abooluganda okwatagana mwagambanga bamayanja ate baagalana Pallaso ate afumye Chameleone ate Weasel akoza kye. So kati ate omukwano tegulina ate kubajjako buzibu kubanga abantu bangi abanganda bangi wano e Buganda bangi tetusobola bamenya mannya abaali mu kukolagana mu business. Ye mukulu ye Pallaso wayogera ku kinsonga omukulu Chameleone ne Weasel kye basobola okuba tebakola ku ggwanga muje agamba nti guno mukwano era akubiriza abantu okwagala naddala abooluganda ku nsonga eyo. Bannange muyige okwagala baganda bammwe abaana nze kyensinza okulaba essanyu ly'omuzadde erisembayo ng'amaze byonna nkolagana y'abaana nakwatagana mayanja tufuna ebizibu bingi tulemagana naye twasimirwa entandemu ewaka era buli lwogendayo mwami mayanja agamba baganda abo baliwa bali batya muganda wo Joseph ne boba walwanye naye jjo entanda eyo yatusimirwamu era nange ekirooto kyange kyakulaba bazzukulu ba mwami mayanja baliddako betuzadde nga bakwatagana mu nnyumba emu teri maanyi gasinga ekyo. Kati bannange enkwatagana y'abantu ndooza tekirina kuba kikulu naye omukwano ogwo n'enkwatagana kuba abooluganda batemagana olw'amataka n'ebitaliimu naffe tuli mu kisaawe kyekimu mwe tuyimbira twali badde twewalana mbu Chameleone oba mpiseeko oba Weasel nkubye oluyimba olaba munnaye bantu beewalana n'abayimbi batali na baganda baabwe naye n'omu nnyumba muganda wakuba oluyimba leero enkya n'agula benzi nga gwe toyina. Ye Pallaso oyo yayogedde ku nsonga agamba nti ebintu byonna Chameleone byasobola okuba ate ng'akola mu kivulu ebitatambula bulungi wulira avuddeyo ne yeetonda n'agamba nti Chameleone ekivulu ekyo yali tasuubira nti kiyinza n'okubeerawo kubanga yatuuka n'okukaaba. Konsati eno yali yanjawulo. Chameleone stage ye yagwa stage omulundi gwasoose okudda oluvannyuma lw'emyaka ndowooza 3 aweereza eggwanga emyaka ameka stage bwegwa abantu bonna bangi bamuvoola abantu bokka abaaliwo ffe twalaba ku maziga ge kumu mwenna tekuli yalaba Chameleone ng'akaaba gwe wamulabako naye okimanyi mbu yakaaba ffe twalaba ku maziga ge bwe yafukamira wansi nga takyali Chameleone ng'amaanyi gamuweddemu nga stage egudde ng'abantu boogera byali bingi ate nga abadde mulwadde like ffe tulabyewaawo kati ne mulaba kino ekifaananyi kya Chameleone sitabiki
concert eyo neetuuka ebizibu bingi byagijirako katoneremena kubaawo neemala neebaawo kati ebyaddako awo kagafenna mwalabanga sho gye mwali musuubira naye nga ffe tulaba amaanyi ga Mukama ng'agolesezza mu ngeri gye mutaategeera byatusukkako era mutusonyiwe. Nja kwetonda on behalf of my brothers, nja kwetonda olw'okuba nti baakolera ddala nga Joseph bwe yakola Egypt naye ng'alabye baganda be olw'ekisanyu n'omu